Abatemu abatamanyiddwa mayitire bayingiridde Lubega ne bakozesa ejjambiya gy'abadde akozesa mu kulima n'okusala essubi ku kyalo ne bagiwagalirawo okumpi n'oluggya lwe n'oluvannyuma ne bamuyingirira ne bamusalako obulago. Omulambo bagulesaawo mu luggya nga gufukumuka omusaayi, olwo ejjambiya gye bakozesezza okumutirimbula ne bagisuula emmanju ne balyoka bakuuliita ne babulawo. Kigambibwa nti abadde mutuuze mulungi ku kyalo era nga yeekolera gwa kupakasa okusobola okufuna ekimubeezaawo era nga n'ennyumba gy'abadde asulamu baagimwazikabwazisa okubeerawo ng'omukuumi. Ssentebe w'ekyalo kino Muhammad Sawula agambye nti kikwasa ennaku okulaba ng'omuntu attibwa mu ngeri y'ettima bw'eti, bw'atyo ne yeebuuza kiki abatemu kye babadde bamwagaza. Abadde yenywera mwenge gwe ng'apakasa atunda obusonzi bwe n'anywa omwenge gwe nga talina akutta abadde talina nti oba mubbi tabadde mubbi abadde akola mirimu gye. Yo poliisi okuva e Masaka yakedde kutegeezebwa ku ttemu lino bw'etyo nayo neesitukiramu n'embwa yayo ekonga olusu okutuukayo kyokka wadde ng'embwa egezezzaako okugoberera olusu lw'abatemu ekomye ku kayumba ak'ekifuluka akalekebwawo ettayo ne yeetuulira. Wano abasirikale ba poliisi we basinzidde okugamba nti osanga abatemu baze ne ppikipiki era olwamaze okukola ettemu lyabwe ne bagirunnya ne beeyongerayo. Ngambye tabadde na buzibu bwonna nabo beekanze okuba nti bamusazeeko obulago naye nga tabadde na mutawaana gwonna tebamutemulidde kino oba kiri mpozi nga bamaze kukwata bamukyaze ne bamanya ensonga gye bamusalidde. Alima mumuwa omulimu n'agulima bakusala ssubi okubikanya nange ezo nga gyalisala tetuyinza kimanya kyavudde kukola kyokka twadde buzibu bwonna bwadde agudde kutunga mutuuze waffe era naye naffe twekanze bwekanze okulaba titugedde okulaba ekintu nga kino nga kize ku kitundu. Abantu bangi nnyo abajja kuno ne bayiika ku kyalo nga tewali n'abafaako bayinza okuba be bakola piki kati batusimira amayumba buli naku piki bazitwala. Tugenda kati kukola kikwekweto abo bonna baamulwala dda nti bw'ompa ssente nja kukufulira ekintu bwe kiti ko nga abadde agenda pakasa bwoko sigamba nti gundi amubanja ne bagabana oli yali yamulwala dda kati nga yalinda kake ajja amukwataganye abadde asala essubi ng'alima buli kimu. Kituufu ddala nti mu kifo kino embwa we yakyamye wasangiddwawo emikululo gya ppikipiki bwe bati abatuuze ne bategeeza nti ddala kituufu bandibanga abatemu gye bakozesezza okukola ettemu lino. Yaakulira Bambege Masaka Stephen Semanda akakasizza ettemu lino n'agamba nti poliisi etandise okunoonyereza ku batemu abakoze ekikolwa bwe kiti. Bamusaze abantu abatanategerekeka n'ejjambiya gye bakozesezza ne tugifuna omulambo tugutute Masaka gwongere okwekebejjebwa n'okubuliza nga bwegenda mu maaso.